Obutambi n'ebifaananyi ebiraga minisita w'ebyobulamu mu ggwanga Dr. General Luther Acheng nga yeetabye n'abantu nga n'abamu tebambadde masiki bye bisaasaanidde emikutu emikwanira wala ng'abantu beebuuza engeri minisita ono gye yeerabiddemu amateeka ye kennyini ge yasemba nti ge gayinza okutangira okusaasaana kwa senyiga korona. Mu katambi kano minisita Acheng atambula n'okudigidaadigida nga bwabugirizibwa abawagizi be. Akatambi kano kyategerekese nti kakwatiddwa minisita we yabadde ku mukolo ogumu mu ggombolola ye Aromo mu disitulikiti eyeerira nga mu kwewozaako minisita Acheng yagambye nti yabadde agenze okusomesa abantu ku ngeri y'okukozesaamu masiki n'okutongoza okugaba masiki za gavumenti ku bwereere mu kitundu ekyo. Ebifaananyi ebirala biraga minisita Acheng nga ayambadde ekitengi ekya kyenvu nga masiki agiwummuza wansi ku mmeeza ng'ali mu kwogerako n'abantu, kyokka bino byonna mu kwanukula kwa minisita teyabikoonyeeko. Olw'okubanga bulijjo minisita ono y'omu ku basimbye amannyo okulaba nga bannayuganda balwanyisa okusaasaana kwa senyiga korona, gavumenti olwaleero evuddeyo ne yeetonda olw'ekikolwa kye. Nga gavumenti twetonda naye ate tetukikozesa nga ensonga okujja bannayuganda ku mulamwa ogw'okulwanyisa akawuka ka COVID. Yesi yakikoze, ensobi zikolwa bantu. Okusinziira ku minisita w'amawulire mu ggwanga Judith Nabakooba, ekyakoleddwa minisita General Luther Acheng kyakwejjusa ky'amaanyi, kyokka alabudde abantu nti tebalina kweyibaala olwo basule amateeka ag'okulwanyisa okusaasaana kwa senyiga korona. Tulage abantu ekituufu era tumanye nti ekituufu kyekino kyekisuubirwa abantu okukola, naye ate tuleme kulaba nti olw'okuba kyabaddewo tutandika okuma omuliro mu bantu. Bannayuganda tubasaba mutusaasire olw'ekyo, naye ate mukole ekintu ekibasuubirwamu. Minisita Nabakooba atubulidde nti gavumenti yakuwa minisita Acheng omukisa asobole okunnyonnyola ku mbeera eno. Nabakooba era atubulidde bwe batuuse mu kugaba masiki za gavumenti nga bwe twogerera abantu obukadde 6 be bakafuna masiki zino. Okugaba masiki kwatandika mu ggwanga lyonna era nga bwe twogerera twakagaba masiki miliyoni 6 mu disitulikiti 22. Tukyeyongera maaso okulaba nti masiki zibunyisibwa mu disitulikiti endala era nga masiki zino zigenda kuweebwa buli muntu ali waggulu w'emyaka 6. Kyokka era tukitegedde nti waliwo abadde batandise okwekolera ensimbi mu masiki za gavumenti nga baziguza abantu nga bano gavumenti ebalabudde. Twafunyeemu okwemulugunya okuva eri bannayuganda nti masiki zino abakulembeze abamu mu bitundu gye zitwaliddwa batandise okuba nga bazitunda. Kikyamu era kikomye bunnambiro. Gavumenti ya Uganda yagamba masiki za bwereere si za kutunda. N'olwekyo tetusuubira mukulembeze yenna kuguza munnayuganda masiki. Minisita Nabakooba azzeemu okulabula bannabyabufuzi abatandise okuzannya vaawo mpitewo wa 2021 nga bakung'aanya abantu nti ekikolwa kino kimenya mateeka. Because it's like now a trend. It's like they are testing government. But as government we are not seated, we are watching, and very soon you will see what is going to happen. That's what I want. Sesanga bate BBS telefina Gambuuze mu ddiiro lyo.